Tosubwe kiddako ku AC Media UG. Promoter kubanga ebivuye bonna bebanenyeza sahe byabadde ku kivu byabadde bya promoter ng'omuntu obuvuye bono wabaddewo ku kivu promoter yabuleese promoter yagaana okudelegatinga duties ticketi parking stage backstage byonna promoter yalinga alaga yagala obyekolera kyovula ebintu byadireyinganga nga balina kulinda yajje owembwa aganye okujja oyisaamu embwa zino sokoyita mu kifo ekivulu kitandike ate taliiwo talina gwe yadelegatinzeewo okukola ki kuhandolinga kintu ekyo nga mulina obeeraawo mulinde n'Abafrikana ne beekyanga bagamba abantu bakulawudinze wana abagenyi baffe tebalina bye bayita naye nga ate poliisi egamba tebayingirayo munda tetunabayisaamu mbwa naye nga balina gwe balinda alina okuofficiatinga ekintu ekyo taliiwo byonna promoter yabyeteekako n'aleetera abantu abalala ebizibu. Amanda Doboz na ulime Esther esi wanakwata with AC Media Uganda social media muliro nkubuza gwe nawo sinzo kubanga otulaba. Thank you so much tusiima binaye mutukolera ba commentinga abaje ne mutuwabula mwena tubasiima by the way n'abatuvuma nammwe mwebale nnyo mwebadire ddala temujjanga okwo mwebale nnyo badya mwena tubabuuzaako gwe nawo sinzo kuba otulaba oli Uganda ku butaka oli Dubai, oli Oman, oli Saudi. Nagamba nti abamu America mbabuuzaako akensuso Canada. Sikwetegana era mba nabye mpisaawo. Kitegete. Nenga leo tuli mu social media muliro vibe. Okay? Tuba tugenzeko mu nsonga ate ezikwata ku ggwanga. Okay? Entertainment. Nebirala oba oli awo. Tukyali wano Ron Makaina waali naye nga tuline Kasiye wamne Matilda Kasirye Adam tusanze okulaba. How are you? Nango basanga nsiima nnyo okubeera wano ku AC Media UG mwe balayikinga basubscribinga no commentinga channel yeekula channel ekula mu ngeri yayo mpola mpola so ne leero we tuli social media muliro tugaba tukwasaganya ensonga mpola mpola tubeerawo okusomesa abantu. Matilda tumanyi ina maanyi naye tulage mu ku vibe tumanyi walwadde obulwadde bukulemeddeko amanyi ngalina amanyi jagafuna njagala basaagala kuba omwaka guno gulina mukugu ako my appetite is still very low nkanya kitulako nengane restaurant nefumbe enkoko enyirira naye okugirya right now mpulira sinabakuterera bulungi. But mbalamusizaako mwenna abatulaba amanya gange bampita Matilda nakate Jacqueline. Yes. Nakate. Ndi mukyala Muganda era neddira fumbe. Nakate ate weddira fumbe. Banzula mujajja wange. No banzula mujajja wange omulungi. Yes. So gegamanya gange era nga I'm together again with Esther on AC Media. We also have a talk with SC. You guys please don't forget to follow and subscribe and hit the notification bell for every time we have new videos. You're always the first people to get them. Yeah, exactly. Yes, so also with Kasili. But then do wako Kasili. Every time I'm around him, I feel like this is going to be a great evening. I trust his opinion, I trust his analysis, and I'm already determined to gamba. Yeah, so I feel very happy and honored to be here again today on this panel. Ogende wa yonna omutwalako out wonna bwe batumidde wadde bamugjewa aizobe jambia jirina zunga bula musajja akuba mugongo n'ekintu akisibye mu kipapula. Anyway mukulikeyo mu week byatambudde awo bintu bingi ebadde mu week tujja kuba tubyogerako mpola tuyitewo naye nga okusookera ddala twabaddeko mu kivu kya King Saha mukulikeeyo ebiseera ebyo it was massive. It was good. Kyabimbye nekiva mu kubimba nekifuuka kirala. Nekisuka ku nnyini waakyo naye namulabe ngali overwhelmed nga kitunulidde nga gamba banange bano bona baze ku supportinga nze
bambi babaddeyo nina nange benkola nabo abangambe nina okugenda mu saha babadde bakingamba like the past 2 weeks nina okugenda mu saha era we twatuuse ku Friday ne bayingira gye bambalira ne bakyusa ne balumba Africana nekiggwa era twabadde tubayitawo ekibuga kyonna kyakyankalanye ejjamu ng'ava eno pakeeri kwegamba saha wakoze ebyafaayo kyabadde kityakasiri ekivulu ekyo mwabaddemu ebintu bingi ekivulu kyabaddemu ebintu bingi naye kyetulina kubuusa maaso ye ffiimu yakyo yennyini ebiseera ebyo saha nga nzize ekibagamba ate nja kwongera okibaddiramu naddala mu abaagala kati eri ayinza otunula n'agamba saha ke yakubyewo nange kanteekewo nedda bw'oba tolina biseera bya celebratinga tetujja kujja bw'oba tolina katalogo enaaleeta abantu tebajja kujja bw'oba tolina brand ebadde consistent okumala emyaka egiwerako ng'okola tetujja kukolaki tetujja kujja so kakati oba ojja tunyigira lwaki lwabwerere ne bw'otunuulira saha buli muntu yabadde n'ensonga nga kikumi lwaki agenda akoleki alabe saha era abantu bazze ne bakituukira ne bakolaki ne bajja nze nina abantu bangi bemmanyi nga nabagambye ngange misana ng'obudde bukyali bannaye mwambalire nga bukyali ne bazembeya tebayingidde ne bamala ne bakola ki ne badda saha ye muyimbi ndowooza nze gwe naakasooka okulaba ku Africana n'agoba abantu kitegeeza rekodi kati yagikola ki yagirina okitegeera n'ekyo tekitegeeza nti naawe gyepampalikeko gamba omwaka ogujja ogenda gikuba abasajja bano bakola ebyaddala bw'otunulira saha okuva we yajjira nakati waali otunulira katalogo yezze n'ezimbibwa brandi ye ng'omuntu ejje n'ezimbibwa obulamu bwe bwennyini obwa bulijjo kuba bwe tuba twogera ku biseera tetujja kwogera ku nnyimba zokka ojja n'oyimba n'okola byokola ng'oyagala kufuuka wakabi oyagala kufunamu oyagala tereeza bulamu kati bw'obanga obulamu tebuteredde kitegeeza ku sayidi ya music tusobola okucelebratinga naye ku biseera ebyobulamu ne tutakola ki ne tucelebratinga kitegeera naye mu sayidi ey'endabika tibwogeraageranya saha oli ewa Sam Sigino ne saha ow'ebiseera ebyo olabira ddala nga wakati awo waliwo ebiseera ebiwanvu ebyokukola ki ebyo celebrating okitegeera era nadde ku TikTok live awo nga ngamba abantu naye tulina ekintu kye tukyabuusa amaaso omanyi ebiseera ebisinga nze njaga nnyo bizinesi y'endongo eno naye njaga nnyo tugigaziyeeko n'okusinga yetugirabira nadde ngamba abantu neŋŋaa naye watya ng'ebiseera ebyo bino byabaddeko ka documentary film newe kandibadde ka ddakiika aga ne balagako 10 enkeera ng'amawulire gakyatambulira ku saha gabuubuuka ne muteki ne mutendalo kitegeera nti kino ekyo kiba kisobola okutuyambako okukuza firimu industry kuba ffe abali mu music wadde naffe tetuli walungi nnyo naye tuli beta osinga aba firimu nti olwaleero osobola okwemployinga omuntu n'omugaa kakati konsati yange bagiyita ebiseera ebyo naye njagala ompandiikireyo concept okuva wenviira ku mwalo netuuka ewa Didi nzizeeyo ku mwalo nkomyo n'enzija nga nkula muliyo Nairandi wano wengugulaniddeko n'abantu ab'enjawulo kitegeera nti ne babawo ka documentary film nti abazungu babikola awaliwo omukyala bamuyita Taylor Swift ayina tuwa gye yakola emabegakaawo n'amaliriza ng'akoze endowooza akawumbi nga kamu akaki akadola mu tuwa eyo ne bw'amala okukola ezo ssente kati ate najja bye baali bakola ku tuwa byonna baabidocumentinga ne bata documentary firimu eyaki eya tuwa era kati naye eri mu kukola ki eri mu kukola ssente okitegeera kitegeeza nti saha nejja naye yonna nga bwe zeevolvinga bwe zeetambula yabadde esobola okubeerako documentary eri serious okitegeera era olwaleero singa kati abantu bali mu kulaba ng'oli ali eri agamba fine sho twagirabye naye ng'atudde mu luggi mu ddiiro lye ku screen ennene naku zino abantu abali mu diaspora bannyumira akuweereza ka screen shot ng'akulaba ku screen gaggadde bweti kati singa saha ali kuli abantu balaba ne basobola okunyumirwa ebiri behind the scene ew'olugendo bye babadde nga batalaba okitegeera omanyi tulina bye tujja ne tubawa n'obawa music n'obawa face n'obawa ki kati waliwo bye mutamanya ebigenda mu maaso saha creative process ye mu studio ebeetya saha waba atuuse ku show ku program nga tannatandika kwogera abaatya saha abeera atya mu preparations emabega nti mugenda otuuka documenting ebiseera ebyo behind the scene ekirowoozo kijja tikya kyekyagamba sho ya Zakayo okubeerayo bino byabeerera eri byonna ne bateekawo akantu awo nti omuntu asobola okugiraba sheeyo ku maanyi ga saha ne impact gyalina wano ekyeyo esobola okufunira ddala abantu abagenda okuteekamu akasente corporate company zisobola okujja ne ziteekamu bwe ziteekamu abakola firimu eno bafuna n'omuyimbi nga ye akola kingaafuna ye kennyini asobola ogikwata n'agamba okke ennaku zino waliwo production companies oba TVs ezisasula Paul Magic zisasula abantu olaba osegeera
kati ku firimu eyasa documentary eyasa osobola obbawa rights nga bebagenda osooka ogiraga nabo ne bakuwaayo kababa wa Showmax osobola ogipa pitching nabo ne bakuwaayo kati ogenda ogisa ku YouTube ejje wano mu streaming nga okikoze eki naye ogikamyemu ekikola kyekiwera wabula kiba tekiyambye gwe wekka kiba kiyambyeko ne ba professionals abali mu film industry kuba bo beetaaga so kati ebiseera ebyo byabaddewo nga biri worth of celebrating ne kati twetaaga tutandiko bi documenting okitegeera tulina brands nyingi abantu bagenda tufaako Katolu bwama yatufaako nga tetumudokumentize buli muntu ali mu art nga agoberera ensonga amanyi Katolu bwama kyali ategeeza eri art yes buli muntu ali mu art nga agoberera ensonga osobola okumanya Muzeeyi Moses Matovu kyategeeza n'abo bonna ezo stories zonna tugenda zifiirwa okitegeera nti olwaliro tukyasobola n'okuddayo ne tudocumentinga Moze Radio ne before then katusooke tutunuulira abantu nga kinga bano naye it is still not too late bw'obeere ng'oli film producer nga concept ogifunye osobola pitchinga saha ogera tukole documentary y'ebiseera ebyo oba tukole firimu ey'ebiseera ebyo ne mugikola okitegeera so buli kimu kyabadde kirungi kyabadde on point performances ez'enjawulo nazirabyeko awo saha naye najja n'akola performance ye John the Baptist naye najja n'abeerawo ku kivvulu ekyo n'omubatize Big Eye najja okitegeera naye kino just nje nga mbaliriza nja bagambayo ekintu kimu mukole endongo ate nga nnungi kiba kibi nnyo audience okwaniriza ng'ewagganira waggulu nnyo bw'otandika oluyimba ne lutuuka wakati nekka ng'olina kunoonya w'okwatira bisubi abaabaddeyo musobola otubulira bayimbi kyabo abazze ne muwoggana ne mubula okufa kubajja ne bw'atandika okuyimba ne mukola ki ne mukkakkana okitegeera so regardless oba olina support eno oba eri endongo ekola kinene era success y'ekivvulu ekyo tugikreditinga eri King Saha nti n'abo be mulaba ababadde bamuyambako promotinga gy'emikwano gye yazimbanga ye singa abadde muntu mubi nga tasobola kuzimba abantu abo mubeera kumpi singa abadde muntu mukuusa bwaliko wano bwaliko wali yeefuulafuula abantu abo tebandikoze eki naye asobodde okuzimba emikwano egyo era n'abeera nagyo buli gwe walabyewo yabadde azze ku celebratinga ebiseera ebyo olw'ensonga ze zalina nani ne King Saha ng'omuntu okitegeera so nga tonnabuukira kye yakoze nga tonnabuukira be yakoze nabo weebuuza akikoze atya okuzimba enkolagana eri consistent ng'ate eri health nabo paka nakati bw'onooyiga ekyo then oba osobola okutambuza Matilda tukomewo akasi katono ekivvulu wakirabye otya kyatambudde kitya ekivvulu kunze tekyabadde kivvulu kibi yadde first of all the concert was very very successful King Saha yakoze ekintu ekirungi yeyawukanyeko ku bayimbi abakola live show like yabadde omenga oga nti it was his concert n'ajeefuga not just mu byambalo oba mu ndabika ne mu kuyimba nti the way you hear his voice on radio is the same way he produced it on stage when he was performing live at Hotel Africana kubanga yagenze nayimbola oluyimba lw'ebiseera ebyo ng'olulya engeri gy'aluyimba mu radio oba kungola oba video ye olabira ddala nga that is how the output is even here when I'm watching them live n'oluyimba olala nekyakinyagala okwogerako eyo show Mr. Kasecha badagambako ekya documentaries ezo obadde ogerako Taylor Swift bwe yakola Eras Tour n'agikola mu documentary ne Beyonce n'akola yeye gye yabadde naye Renaissance Tour naye yakoze movie film number eri awo ng'eraga from the roots of her career when she was a kid to when she started music bane bonna be yalinga nabo Destiny's Child all those people nga bali mwe bali in that whole story okulagala journey jabaddeko for people to appreciate their hard work nti ebiseera ebisinga abantu bagera ne bakulaba ng'operforminga ng'obanga okoze concert n'alowooza ekikumotivate okola concert eyo just that one hit song oba just something that happened naye nga wabeerawo ebintu ebiri behind the scene be tuba tutalaba ate nga mu Uganda the fans do not know how to appreciate that kind of hard work but fans bo bamanyi omuyimbi luyimba okitegeera bamanyi omuyimbi luyimba ate ng'omuyimbi abako energy yamanyi nnyo be mu backinga fe abalabi gye tutakola ki gye tutalaba omwana omu ng'ali upcoming abalina okumanya kuba kati abo King Saha they are big artists in Uganda right now I can consider King Saha as a legend kubanga he has tested time okitegeera obudde buzenga abayimbi bazenga ne bagenda ye najja nakuba oluyimba ne becoming a hit I don't think King Saha alina oluyimba lwe yali ayimbe ne lutanyuma
kunze alikiwakanya tuwowe atuwe ndowooza neze ku buli luyimba biribiri like all the songs he makes Gundes bano bagundize yakuba tamale mirundi emeka nga like alukuba it becomes a hit ate his songs are songs of a message zibamu umulamwa mubamu message yagenze nakuba ebiseera ebyo everyone has a connection to that song and me I don't know he needs an extraordinary credit that his song touches every person oba musawo oba mukulembeze wa gwanga everyone has a time they are talking about buli omu alina kye yayisemu tuuka waali kati okitege that is why ababadde mu creating team ye his creative team enawe yalaakinze in that bit of showing us the background of his biseera okitegeera creative team yabadde yalaakinze nnyo bakoze ekivulu bo bamukoledde ekivulu ekiri as a normal concert like these other artists that are still growing ate ye he's in his victory days like he's in a day where he can make a song n'ataluteekako nnyo nnyo naye ne lutambula kubanga he's known for good music, he's known for good production yageze naddamu pretty naye ng'olaba yaluzzemu nga lufanaganira ddala olukadde nga ekikyusemu just the system the production of the music ne Fefe Busi olaba nti Fefe Busi lwe yalubaddemu olaba nti ne Fefe Busi okulubeeramu lwamwongeddeko him as an artist Fefe Busi olulimba lwamwongerako there is a brick it added on him nti he's just a good artist okiraba n'ekintu ekirala kye na appreciate nze kweyo show nti I appreciated Jose Chameleon I appreciated the hard work and his music omanyi oluso omuntu obanga togoberera music bulungi totegeera nnyo ma difference y'abayimbi baneeno I appreciated Chameleon in a way that yagenze najja na performinga nze we nagambidde Chameleon is really a great artist he's a legend ebitale byakuwa studio kumwogerera but he's a legend oba okiraba nti yagenze najja na performinga obuyimba bwe nga line King Saha the whole crowd went crazy okitegeera nendabira ddala nga every artist needs that kind of energy on their concert nti Chameleon yazze nayongera life mu concert to a point that even if King Saha yabadde akoyo yimba he had time to relax ng'abantu tebali bored oba okitegeera yabadde yazze nakuba naffe ababadde balabira ewaka nga you're feeling the energy nengamba oh my god I was with my friend nga nego manyi sino Chameleon is actually a very good artist like his songs are so legendary nti ya from miaka emeka emabega but he steps on stage and the crowd goes crazy with just one song nti walaba nga ne King Saha today he's seated relaxing backing up some of the songs nengolaba he's sure this guy is delivering he's not boring my crowd he's not boring my fans I really appreciate it Nenga twetaaga that kind of energy someone needs to do something for him kubanga even in this year it has been a very smooth year for him as a person ayina ebintu bingi nnyo ebyokusharing ebiseera ebyo touches everyone's soul like n'omuntu atayagala music awuliriza ebiseera ebyo n'agamba that song takes me back somewhere so it's really helped it was a great thing I loved it ebiseera gojjukira kaki ebintu bingi nnyo kuba bwagamba ebiseera ebyo as a woman bwagamba ebiseera ebyo omanyi ebiseera ebyo when he says that word it connects a lot to people that have grown up in poverty and they've reached at a point where twagala totubuzaabuza twagala gwe ebiseera ebyo tukula batumenye emitima obadde n'omuntu n'akunyiiza n'akumenyaamenya ngo maybe nfudde empeddewo then munaye n'ofuna omuntu omulala olaba Ronnie Mark nga ono kyabadde agamba nti omuntu naddala nga akulidde mu poverty nedda oluyimba olwo teruliko akulidde mu bwafuna mu bugagga eki tebategeeza ebiseera buli omu alina ebiseera ng'osobola okuba nga ali mugagga wagendako mu ssomero oli mu kisulo bakubuulinze bakoze eki kwega experience y'omuntu okukula w'okulira okutuuka w'otuuse obako n'ebiseera olaba oluyimba luli nnyo ku muntu ali
in a place nga yali struggling nnyo to get to where they are. Ntyakulaga. Naye saamanya ko nti lumu ndikeranga ndya ku kifi ky'enkoko. Matilda, it is very simple. Ono Kasirye. Kasirye yazewolereza baavu. Ensonga eri bwezi. Teri mwana wa mugagga. Tewali we mwana wa mugagga. Kati Kasirye olaba. Nze mbadde ne baana babagagga bangi. Abaana babagagga ebintu ebimu abatabiwuliranga nako. Nga tabimanyi gwe looza yeeraga. Tabimanyi. Kale kakuze ebiseera kiri negative. Ebiseera oba just ebiseera anti kyegamba ebiri byonna biri mu luyimba wabanga Matilda byayogerako biri mu luyimba by'abaana b'abaavu ng'ennaku wagikuta wagiraba tebagikunyumiza olaba ng'obudde ne Jesu byali mu video the emotions zaateeka ku luyimba olwo ziraga nti yali tamanyi nti akeera ne ku makya n'abaako kyali yabonaabona nnyo oyo saha eri eriku ekirudde eri oba ekigungu entebe aba ku mwalo abo basaha gye bava nako yali nakatandikira mu dakika 5 tubuulire ekyabadde ku Kivulu concert ebiseera ebyo kyewalabye kubanga bonna batubuulidde kati gwe ate ze byange tebiriiko mugaati kubanga Kasirye ennaku zino Kasirye ono tulina omukebera wajja tulina sooka okukebera nsawo zino oba talina mbye basonseseemu kubanga era owolereza musajjawo ekisooka musajjawo ono bamuganya yimba teyayimbye ekisooka saka tumukongratulatinga yafunye abantu bangi nze kyekinsinga okwagala ku bivulu tubulaba tujja ku bivulu neolabanga atwogera omuntu yanyumye yayambadde n'anyuma yayimbye bulungi nayivu oyo kasasiro oyo buli wetumwogera anyiza abayimbi omuyimbi abeera eri ali musasulwa mabangi ennaku emuluma ffe tuli eno tuwaana kwambala kwe naye nga ali eri ali mumaziga kati ffe ebiseera ebisinga era omuyimbi ajja nakusaganaga wedda mulimu kasasiro temumanyi kyendimu kati essaawa eno ffe tulaba ng'ekigenderero kyandeetegesezza ekivulu kyatuukiddwako kulaba abantu nga bazze ate nga abantu bali mu kusasula kubanga kiki nekivu twalaba etiketi za bwerere nga zigabibwa ffe tubimanyi tiketi ez'obwerere zibaayo naye mu kino ekivu tewabaddeyo tiketi zitambula mu bantu za bwerere tiketi zabadde mu bifo ebazitunda abantu wedda bagendayo ne bagwana agenda oli ku bakalasiti nesanga abantu bali mugula tiketi z'emitwalo 5 nga ndaba bwe nti so kitegeeza nti tusooka mukongratulatinga yafunye abantu ate abamuwadde ssente ekyokubiri tumugamba abeeko nekyayigamu ye saaka yayinza obutabaako na bingi byakuyiga naye promoter kubanga ebivuye bonna bebanenyeza saha ebyabadde ku Kivu byabadde bya promoter ng'omuntu obuvuye bonna bwabaddewo ku Kivu promoter yabuleese promoter yagaana okudelegatinga duties tiketi parking stage backstage byonna promoter yalinga alaga yagala obyekolera kyovula ebintu byadireyinganga nga balina kulinda yajje owembwa aganya okujja oyisaamu embwa zino soko yita mu kifo ekivulu kitandike ate taliiwo talina gwe yadelegatinzeewo okukola ki kuhandolinga kintu ekyo nga mulina obeeraawo mulinde n'Abafrikana ne beekyanga bagamba abantu bakulawudinze wana abagenyi baffe tebalina bye bayita naye nga poliisi egamba tebayingirayo munda tetunabayisaamu mbwa naye nga balina gwe balinda alina okuofficiatinga ekintu ekyo taliiwo byonna promota yabyeteekako n'aleetera abantu abalala ebizibu abantu abazze mu bivu bino babazze kunyumirwa tebagenda kukoma ku kivulu ky'oggwe ssebo balina okujja ne ku byabalala bawagire be bamu abo tulowooza tulinayo abapya abo abazze ku kivulu kya saabe tugenda okunoonya ku kivulu kya Jasmine nga lumu Maachi era mu kifo kye kimu ekyo kati ate obadde oyagala mpiseewo kaana era bassebo ne bannyabo nga lumu Maachi tugenda ku Hotel Africana Lydia Jasmine our own your own towejjamu esi njagala wejjemu nga bakola kamera our own the one and only nga lumu Maachi naye ekyaliwo Jasmine agwana ofuna abantu toyina bintu ebyo Kasirye nga ne VIP zo nzagenda zikuleetera Jasmine agwana ofuna abantu saagala ate tukoleta VIP wana atana niko kumbuza si ba VIP tasana funa abantu olwakubagenda kupa VIP asana funa abantu bakubanga akoze ebyaddala abaddewo akoze naye era si bonna nti abakoze tuboogerako nga bwe tumwogerako ati ono ye munno kaakati tulina omwogerako nga munne kyali waffe yes
talina buzibu na muntu abantu be balina obuzibu naye bali bonna abalalala manyi beerawo abantu abawuliza saagala muwala alina bode saagala muwala alina figa abo kati mwa abalina ebizibu naye talina buzibu saagala muwala oyo alina akabina ate nzipayina obimanye ne ku ssomero byabangayo babateeka awo nokyakuba kalangu so twagala abawagizi abo mubayise bulungi nga bazze ku bivulu byammwe because naffe byetutunulidde tujja tuwagira mu byaffe so kye nalabye abawagizi tebabayisiza bulungi era abantu bonna abagenze ku kivu kya Saka abasinga bavuddeyo nga si basanyufu kubanga akavuyo kabadde kangi akavuyo tekeewaliko olusinga abantu bangi naye omwamu promota yabyetegekera nti we bajja nga bangi tukola tutya nga it was prepared before kyandiyambyeko kuba simu abasoose okuba n'abantu abangi n'abala bazze babafuna mu bivulu ebitya bya Afrikana ne kuseena Jozi Misa kyabalina naye era naye bamulema okuhandolinga era nituddamu ne tumugamba toddamu kye wakoze ssebo twabimugamba anti fe abamu tubyogera naye kati ne ono tumugamba Yasini kyetwalabye ku Saka kuba Yasini era yagenda kuteeka ekya Lydia Jasmine tobidda ku kivulu kya Lydia Jasmine kubeera abantu bakijja kujja naye we bajja tetuddamu kulaba katembo abantu ne bava mu kivulu nga benyiwanga batagenda kudda mbivulu so nga ate twagala abantu abapya buli lunaku ti Matilda aleta jja mbivulu olwolumu Kasirya amututteko mu kivulu olumala otutuuka naga by the way mbyagadde kitegeeza afuuse faani kiraya nti mupya kati wa bivulu buli kinateeka ngajja amututte nga te Matilda wadde atwala so tugamba abawagizi abayise bulungi abawagizi banyumiddwa n'abawagizi abagenda wa Misaki tebanyumirwa era nakigamba Azizi nemuga Azizi tokola Misaki kyeyakola Misaki yajjamu tables neza seena zeteekamu n'ateekamu obubwe obutono bwe buti kati nga bo obufuutika ne mubanga abaana abali mu dining hall mulya mmere y'essomero nga bangi bwe bati wobalaba bali ku bode naye nafunye tiketi yange nzijukira bulungi saafuna nawendula naye ani yagigula tukome wali wagifunira mukozi negulira ebintu genda maaso tubeewaawo tubeewo mu kivulu kyatubeeramu tuboogera naye nga mukulikeeyo ayagala boogera nja boogera naye tukulikeeyo nnyo 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 akisa anyway